Bannakibiina ki National Unity Platform 21 bakomezeddwawo mu kkooti esookerwako e Kanyanya okuwulira okunoonyereza ku misango egibavunaanibwa egy'okukola dduyiro ow'ekinnamagye. Ku bano kwe kuli amyuka omwogezi w'ekibiina kino Alex Waiswa Mufumbiro, Edward Sebuufo amanyiddwa nga Eddie Mutwe, Achileo Kivumbi n'abalala nga bano bavunaanibwa omusango gw'okukola dduyiro ow'ekinnamagye mu bumenyi bw'amateeka. Kyokka abamu ku bano okuli akulira essomero ly'ebyobufuzi erya Noop Leadership School Doreen Kaija, Olivia Lutaaya ne Sauda Madada bo babadde ku nkola ya Zoom nga basinziira mu kkomera e Luzira. Mu kusooka abantu 11 be baali bavunaanibwa omusango guno, wabula nga we tutuukidde olwaleero nga bavunaanibwa bali 21. Kino kitabudde bannamateeka b'abavunaanwa nga bagamba nti kkooti yagaana okwongera abantu abalala ku fayiro eno. Omulamuzi Damali Agumasiimwe nga yabadde akubiriza kkooti eno alagidde oludda oluwaabi obutaddamu kwongera muntu yenna ku fayiro kisobozese omusango guno okugenda mu maaso, wadde nga ne kkooti eyaggwa ono bw'ati bwe yategeeza. That these persons have had them from the 14th of August 2025. I cannot continue allowing amendments because it is unfair to these other persons, because you can amend until 2040. If I give you the liberty to. So allow us to close that part. Amendments have been many. Mu musango guno ab'oludda oluwaabi bali basaba kkooti obutaddamu kukkiriza bannamawulire kukwata bigenda mu maaso, wabula bannamateeka babawawaabirwa bannyonnyodde omulamuzi nga bangi ku bavunaanibwa mu musango guno bwe bali abakulembeze mu kibiina nga ne bwekityo kya nkizo nnyo abantu okumanya byonna ebigenda mu maaso, era wano omulamuzi Agumasiimwe nakkiriziganya nabo. Bruce Atwonjirwe akulembeddemu oludda oluwaabi ategeezezza kkooti nga bwe balina omujulizi ng'ono mbega wa poliisi abadde aleeteddwa mu kkooti mu musango guno, wabula nga si beetegefu kumwoleka mu kaseera kano. Omulamuzi alagidde nti mu lutuulo oluddako obujulizi bw'omusirikale ayogerwako buleetebwe mu kkooti okulaba ng'omusango gugenda mu maaso. Wano abavunaanwa nga bayita mu bannamateeka baabwe basabye omulamuzi abakkiriza okuyimbulwa ku kakalu ka kkooti era nga baliko n'abantu ababadde bazze okubeeyimirira. Kyokka oludda oluwaabi lutegeezezza nga bwe waliwo emisango emirala gye balina okuggula ku bamu ku bavunaanwa. Era wano omulamuzi Damali Agumasiimwe asomedde amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro omusango omulala ogw'okukuma omuliro mu bantu. Kinajjukirwa nti Mufumbiro yali yaggulwako omusango gwe gumu mu kkooti esookerwako e Nakawa, kyokka oluvannyuma kkooti n'emwejereza olw'obujulizi obumuluma okubula. Omulamuzi alagidde bano baddeyo ku alimanda okutuusa nga 13 omwezi ogujja. He is not hiding, he is working underground.